Mbaniriza mwenna batulaba kusinziira ddala mwabateramu obudde abatekamu data ne mutulengera gye mubeereyo. Eno ye Agida Live eddoboozi ly'eggomba. Nze Kazibwe nga bulijjo, Kazibwe Philip Daddy Conrad Kabejja Junior. Nako olwaleero nsinzidde wano Salaama Munyonyo. Mbeera yaayo budde bwa nnyanja ennyogoganyogogamu naye nga tekijja tugaana tegenda mu maaso. Njagala okubuuzaako ku bannaffe abali mu nsi z'ebweru. Lunakolamu ensobi naye leero mu nsi z'ebweru kye muyita diaspora. Era olunaku lwali tuzze n'omusama. Embeera egenda kuba ya kisama nnyo 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 nnyo. Musama alimu olusawosawo, alimu ebintu bingi nnyo nnyo nnyo, ebintu eby'ekisireyingi biri mulye. So olwaleero tugenda kuba ne mwana muwala agenda kuba abannyonnyola amannya ge nga tutandika. Mama tukwaniriza nnyo ku Agida Live. Buuzako ku batulaba. Batulaba balonzi baffe aba Agida Live tubagala nnyo, tubwaniriza nnyo. Tubagala nnyo wherever you are, Dubai, Oman, Saudi Arabia, Turkey, America, US, hey. Yonna. Kati nno embeera erimu oluzungu lungi tugakozesa ennimi nga bbiri ndowooza bwekigenda obeera. Ekitabo kino nga kyayitirira wakikwatiramu n'ekitabo sinyo. Mwana muwala amannya amatuufu agange agakola ssente amatuufu tugira tugalindako kuba emyaka ndaba gikyali mu limelight. NORINE RINAH. Osinzirawo ennyo mu nsi z'ebweru. Mbadde nkolera Dubai. Kati washifutinze tukyakolera kuba obadde ne washifutinze oba okyali e Dubai. Never say never. So kyali Dubai agamba ki? Dubai mulungi. Abayisa ati atuli ennaku zino nti ekibuga ekirimu babatwala misinde embeera kyekalubi. Apparently Dubai si nyangu. But like my fellow girls bonna abali eyo. Dubai yo si nyangu. Si nyangu kuba mutima. Si nyangu ekalubye kati oba mwe abasookayo kuba katoli mu kigambo. Buli wova ewaka n'ogenda n'okolerako mu nsi z'ebweru. Just nothing tebibeera byangu. So bamaama bonna abali eyo tulina obbawa credit. It's about sacrificing, sacrificing obulamu you get. Kuba nina sister one ali mu kuplaninga kugendako eyo. Naye nga si mu bya nsonga zino ez'obwakadama ez'omu nnyumba. Njagala abeere nange neegomba embeere ne nga mmwe betulaba manyi tubeera ku Snapchat n'olaba Rina ng'akolera sister wange naye kamusindikeko eyo naye embeere ne ebadde omukunoonyereza kwange ndabye ng'eringa eyinza omukalubira. Gw'obadde omu amagezi kyo sister wange yali eggomba gwe njagala ntwale Dubai. Ayagala agende ng'agenze ku kunoonya mulimu. Kunoonya mulimu. Buli omu aba n'omukisa gwe. Omukisa gwe. Sijja ku discouraging abantu buli omu aba n'omukisa gwe. Oli ayinza omusanga nga akamala emyezi 3 nga tanafuna mulimu ate gwe n'ogenda leero n'ogufuna. Kitegeera. So you just have to use your luck. Ekigambo kino kinankalubiriza okubuuza naye kankibuuze. Mulimu ki ogusinga okwanguira Abannayuganda ababeera ebweru abatali mu nnyumba mu biyumba mulimu ki gwe gw'osinga olaba nga gwabeereyo e Dubai? Tiguno gubanguyira nsinga balabo ba mu hoteli oba Jona emirimu kasita oba ng'obudde wamwe n'ogera n'okolera ebweru bahaso. Tukomewo waffe Eggomba bakuzaala kitundu ki maama? Bazaala awo Eggomba, Empanga. Empanga ku Kaazi. Omwami Kato Francis. Kato Francis si ye taata wa Uncle Baako. Ozaalibwa naawe? Oli Muliga? Andredda nina mukyala wange ssebo wandiga eddira ndiga mba nsinkanye mulamu so kye mambuzi oli Muliga. Mama tumiddeko Uncle Back ne ntumirako Kole Patrick ne ntumirako Abati Sebunya abo be bantu b'okukaaza awo ekakomo ndina omwana wammwe amanya ag'Oluganda go gaaganye naye nga NORINE RINAH asinzira kuva Dubai yasazeko leero tukyayeko ku Agida Live tuwayewayemu naye obulamu bwe bw'ensi buno omulaba nyambala erimu ekisawosawo oli musawo egyobeera just bwentyo eno empewo yaffe ekuyisa binga owebise nnyo
Empewo gwe tujuulira kawedha kyekyo. Oli single? Ndi single. Ogombiri gukumika okubanga oli single? Why not? I am. Proud one. So abali ebona abanoonya. Abanoonya tubagamba oba tubali? Abanoonya bambi. Nga tuludde ne mu camera. I'm single. And searching. Era wegala applications musobola okuleeta. Baziteekawa. Balita muggwe. Tontisse mugugu banampa enkoko kubanze njagala nnyo ebyenkoko. Zimuzileete ndi single sirina mwami. Ndowooza Emadi akiwulidde ekintu ekyo. Jameson nze mwenkolera n'enkoko tugenda kuba tuli mu bifi bya nkoko na Jameson omwana ono asobola okugenda naye. Bannaye abantu amulekerawo okuntya bannange sisaba ssente nnyingi nnyo. Otandika millioni nga 3. Treatment. Sisatulekerawo okuntya abamu omanyi yubidea ne mutujjanjenga bwe banaye omwana okitegeera. Kantwala omukisa guno osenga nyumira muzannyo ki? Omuzannyo. Like over football, netball, what music. Obulamu osinga butwalako mu bbala na out. Ye best ekikusingira. Mu music ejo bera tuyinza kufunayo omuntu. Music ki? Naye but I'm not a bar woman. Sikuba mabaala. Just omunyumiro oli waka. Yes. Notekako system yo. Lujja neteekako ndonyumira nenduzina. Newebaka. Kyova tofunanga kuba mbadde ngenda kwewuunya omuntu yenna kuba abasinga kati nze ndi wa mupiira bwe nagenda enambole nefunayo omukazi gwe tobikozesa. Siri muntu wa mabaala n'ebiwuka n'ebyo. Onyumiro wakaawo. Njagala nnyo camp places. Oh God. Njagala kubeera ku beach. Spend loud, teddy loud, you know. That's why you're so free. You are going to be, and you're going to still stay. Single? That's a good get by God's grace. Nete monkaka nnyo bannaye mulekerawo okunkako fumbirwa mwana. Oyina boogamba abali awo abakulemerako. Mulimu basenga ne bakojja. Kuba senga bw'aba yasaze waliwulidde ekyasenga at least n'ofunayo omuntu n'omumutwalira ne tugenda eggomba. Olina naye nja mufuna. Anti kati senga engeri gy'abataddemu kapawa kali. Kaliwa kapawa. Nagamba ngenda kufa ndeetera omwami ndabe ku mwami. Tewali. Apparently tewali. I'm not dating anyone. I'm not in any serious relationship. I'm single. Nkondi mukazi eyakolera sente zange. Neno omuntu nno seba akoze ku sente naye nga tagambikako. Gojja kugondagondamu. Amakamumanyi. Tubadde twogera. Naye ate totegeeza nze olwedde sibiriimu. Naye kati obulamu buno bwe njagala ennyumyako bwe Dubai bwakuyisa butya nga wakasooka okugendayo? Nze bampisa bulungi sijja. Watuukira mu ngalo entuufu? Ali bulungi era wampisa bulungi. Nenfunayo kye nafunayo era nenkomawo nga ndi mulamu nebaza Katonda nti nakomawo nga ndi mulamu. Kyekituufu. Nga newojja nga tolina sente but nga you're still alive. Mukama mulungi. Okay. Dubai eyo nga wakamuyingira experience ye mu byokulya like njaga kati kunyumya ku bulamu bwo nga gwomu omwana ono yenna agenda okusitula amanyi nti bwe ndiba ngenze experience obulwadde byakuyisa biti ebyo biri expensive ku byenu. Nze nebaza Katonda nti sarwalako nga ndi Dubai. Olw'obugenyi. Nagenda mu time yali COVID. Nagenda mu COVID ya. Awo obulamu ne busooka kukalubamuko. Olw'embeera yaliwo. You get so visa etambula okitegeera ebbanga likendeera yamala ne biggwawo byonna so nefuna omulimu n'okikuba nembeera bulungi. You've been watching my back. Ne Dubai yakufudde nnyo omuzungu maama. Toyina nsijja nze complaininga gwe kyekyo era ennyonyi yo gamaze ennyonyi teyansala nga banne Katonda nkuba n'emiggo atoolako ne byolina webale kwebaza Mukama. Naliyo nga ndi mulamu nze sirwalangako. N'okulya tekwakuyisa bubi mu ddwaliro n'okulya byonna. I've been good. I've been in a good life. Embeera y'e Dubai eno abaana bannyinaffe bangi abali mu kulaaja n'obiwulirako bobiraba magezi goyinza obbasiribiri oba muntu kyona tanabagenda gwe magezi goyinza omusibirira ku mbeera eri eyo. Embeera yonna si nnyangu
ina kuguma kyetusuubira like si kyekibeerayo gwe kyosuubira ng'okyali eno kyosuubira kyoba omanya nti kyosuubira eri si kyekigenda okubeerayo kubanga olabye Norine abadde eyo agenda ku zibiiki acelebrating a birthday ekyo nange genda waati nange ekyova bwembeera ku ssimu nga nkulaba ngamba okugenda like ng'ogenda ebwebi kyogenda osuubira eri si bwe kigenda okuba trust me bw'oba ogenze kukola haso kati oli ajja kujja agamba negundi ali bwati nagenda emiggo ate gwe ojja kugwa mumbi okitegeera so tulekeraawo nnyo okwegomba bano abantu betulaba actually on social media nga tumanyi social media by the way social media y'obulamu bwayo abana amagamba nti temunneegomba okitegeera I might be there slaying naye nga you don't know what I'm going through also obulamu ngeri gye bubreedinga munda omwo lwakuba nti kungulu oteekako ka white ne bagamba omwana ono otuma n'otusiiga sikulaga nnyo nti bannange embeera mbi nti bannange leero saalidde kyaggulo era people they are just going to kukulaba bakusunge bakubirabe yensonga lwaki nokukutya bakutya abaami kubanga olina engeri gy'oteekawo eyo toyagala kubanga osiiwuuse tulina okutambuza nga bwelina okutambula kitegeera tulina bona kuwalira life erina okugoyinga as it's supposed to go as long as okyassa osinga kusooka kwebaza musaayi manya mukkagossa nyongera okubajjukiza okusubscribinga okulikinga ne comment tulina mwana muwala Norine Rinah tunyumyanyumyamu naye obulamu bwe bwe Dubai obulamu bwe bwa wano kyekyokusoma yasoma oluzungu lungi ndi mu mbeera ya pressure nange mundaba nzenna ntima kuba nti bwe naye oluzungu basiiswale mama oluzungu luno lwavaako ewaffe Gomba lwalwino Kampala oluzungu mpulira life less oba mbeera ya kisileyinga eno akakantu ako kawulira naye muli okawulira nenze sirumanyi nnyo nga lulo naye sirumanyi bannange embeera y'oluzungu naye mugitegedde omuntu yasomako oluzungu lwero saabajja nga musaalimba gyali mujje nga mukitegeera wano Uganda olinaoko any business kyeddukanya the CEO Rinah's traditional wear actually it's Norine's traditional wear one arcade mujje mutuwagireko mujje mumpagira balina emikolo kwanjula biki tuli mu nsonga za mikolo kati nanze nga lina kitegeeza omusajja ajja kujja ng'atwala nakiwedde kubanga Norine traditional wear Norine's traditional wear eri ku mukwano arcade kikuyisiza kiti ekintu ekyo kivudde mu kyeyo ekyo kivudde mu kyeyo kati osobola okuva e Dubai nebijja sirina muntu nti abaddewo like supportive nti musajja ntaddemu ssente no buli ssente zange zonna zenkola zange nga gwe omukazi era entuyo zozirabako kati ndowooza bannyinaffe mwenna abali eyo abali ku kyeyo tulina omu kuba badde nammwe eyo ku kyeyo nga bo tebazza maziga bazza ssanyu amaziga oba bakaba gassanyu okubakuwa we batuuse nga tebaaliwo naye ng'obudde buno we bali mukyala wuno ayina edduuka sigadit naye ba boutique kind of boutique naye yo ebeeramu engoye nga nnyingi nnyo bw'oba onoonya magomesi 10 ogatwala omulundi gumu ne boutique oli ateekamu engoye 4 naye no alina engoye gomesi 10 amakanzu 10 byonna asuubuza n'okusuubuza so mwenna abali eyo abaagala okukola emikolo emirungi gomesi esookera okebanga mu sente mmeka njagala gulyeyo maama wange 6 ate ya mukyala wange eri emalayo kwanjula kuzze amalayo 5 go wansi mitwalo 5 omukazi agambala gwe wali ogambaddeko 5 ogwo muzanyi banna oso mugambe Beka pozi mugambe yamaze omukolo
kinkoze byo butawagira ku Norini naye nga Norini ayina edduuka eryengoye era alikoze mu kyeyo tuli ku mbeera ya kunyumyanyumyamu obulamu bwe obwekyeyo n'obwa Singo nabo abwogeddeko neze ekitansanyusizza lwaki alisinga ebbanga lino lyonna mukyala tulabye awo mukyala agiragira mbw'ati ayinawo kiduuka kiikyo naye nga ali singo ate ku nsonga y'okuzaala sina mwana sizaalangako era ekyagumiza kiri kya Singo togezanga nako ekitegeeza byonna sina mwana sina musajja oba tugambe eddaala omuntu n'ensi eno togigezangako yonna ngigezaako tewali atagezaako naye lwakuba nti okyetegereza nnyo kiki no bigaana things fail yeah nange but we try tugezaako nebigaana nebikubirayo noddayo mu bufunze nga muganda wange nassa bwagamba kikuba noddayo ku mudaala n'otuula mu bitiibwa akantu akanyomero kano njakakaweerezako maneja George musajja naye alemedde mu nsonga y'obwa Singo oba kiki mufunamu ennyo mwagala kulya nnyo like nti si nnyo manyi abasajja namwe mwafuuka bayaayo mulimba abaana b'abandi ne mubamalira obudde after ne mubadda abo babbosa yogera ku babbosa baliwo bonna babbosa be babisookamu ebyekyeyo naye nze siri munya sakati bwebityo tugezaako ne kati nze ekisinze okubeera nga ndi Singo sibadde ewuba neera so kati okimaze like life kamba buulire okumanya nti kyeyo it's a sacrifice kwesaddaaka bagaye mu Luganda bulamu nti oba owadde buli kimu ng'ogenda kifiirwa togenda kisanga bw'oba ovudde wano ng'olina boyfriend tojja musanga kuba emyaka egyo gyonna gye mumalayo batononya ate ng'omuleseyo mu kyalo noti wano mu Kampala mu kyalo wano maama mu kyalo yo gamba ali eyo alima you get ne banene abazunga va mu bbaala lina ddamuliri ba MD tatuula bw'oba olese omukazi wano just togenda musanga okitegeera nti ogenze olese boyfriend yakusuubiza ne kunyonya akusiibudde lwogenda yakutwala n'okutwala ina nkwagala akabye n'amaziga ondese ebbanga ddene olinnye ennyonyi chat ya weekend I love you when I coming back otandika mugamba mbu 2 years nenga go okirowooza mu butu omuleka n'atambuza obulamu kati mweje mubeera naye omuntu Katonda bw'abanga kutegekedde kati mweje mubeera ku kyemwe temufunayo ku boyfriend balimba namwe ne mukudde tebubaawo ambabuulire kyokola bakadaama nti babeerera nnyo eno kitegeera ne bababba ssente kitegeera nga yawaddeyo nti nno gwe gwayagala wali ofunyamu challenge y'okubba ssente nga osindise eno ng'olinako business gy'oddukanya oba ozimba wabawola ne batazza ne mwawukana ng'emikwano bamwasigala muli wamu omuwola nti nkozeyo akakadde nkafuna mu Gwokuna n'olina mpaka 222 paka ne kati abantu abaweza bakaki abewola ne batazza ate sente y'omuntu akuba ekyeyo bambi musasula sente z'abaana bambi bazikolerera babonaabona bazikolerera ne bwoba tobonaabona naye nga buli lunaku okeera ku makya okitegeera obulamu bw'eri si bwe bweru tuwulira ku nsonga y'obunnyogovu gye muyita sama yebayisa abasama simanya naawe Dubai muba basama sama ebeera yagondi musana winter aba winter kati buno obudde guli mu kwaka winter bwe bunnyogovu obudde buno bwakuyisa butya ggwe okulidda nti wano waffe e Uganda tetubulaba okujjako kati nga bwolabye enkuba eno gyenda byetonnyonnyola naye sijja kwekwasa naye nga abeerangamu ACs sometimes SCF otambulako oba ogenze ku malls ogenze wa awo oyinza okufiiringira kitegeera ng'ofulumyeko wabweru akobbaako nkubuuzaako mu bitiibwa n'ab'empanga bonna nyongera obbabuuzaako ndi n'omwana wammwe enzaalwa eyaawa empanga ewa akyali mulamu muzeeyi kato
Ali yajange. Mulamu. Anange namulabako sijja kwegaana muzeeyo oyo mulungi nnyo bamusajja abalwana entale Gomba. Gwe wasanga zaggwa kuba ndaba oli kitono. Ndabika. Kale nobuuzaako kuba Nagomba mu ngeri enjawulo. Bane bana begomba banange baagala nnyo just no mwenna baagala nnyo yebweru abali kuba nnyo kukusinzira ab'ebweru kuba ebweru tuyina bangi naye Cairo tuyina abali Saudi Arabia Cairo nga bakulirwa mukama wange Magi Bata Dubai abali Turkey tuyina abali wa Jordan. Wegomba kugendako mu nsi endala. Of course. I'm still traveling, by the way. America eno gyewulira otya? Olina ensi endala gyewewulira okusinga ku America? Olina ensi gyewewulira okusinga ku America? Yokka. Gyewewulira? Kuba mpulira n'accent nange bwedda. Obulamu kigamba kye agad no. Kamba ndi newe mfane muntu wale Gomba. Okkiriza okufa. Bw'otuuka mu America ogamba nfe. Byonna ababbi babiweddeyo. Okoze otya ku nsonga y'okufunayo omuntu nga mu America? Kuba kati ndaba ekiyinza okutwala America muntu. Byokufuna. Oyinza omusabira kuno. Lwaki noonyeza ku neno? Lwaki? Bannange Bannagomba bonna tuline mwana muwala NORINE RINAH. Ensonga gye tunyumyako yakyeyo newankubadde yekyeyo kye tekiriimu nnyo obwammwe bwe muyita obw'abakadaama tagenda kunyumiza bwe booza ebintu agenda kunyumiza bwe bakaaba ennyo like waliwo life saga bogerako bintu babakaaba naye balina bamye empisibwa bo gye bayisibwamu ate mwabali ebyo gye mukola ki gye mutafuna kyova gwe kati goyinza n'okufunawo akadde nga kaŋŋendeko e Uganda nga neweewaamu buleke nojja tekisoboka? Igwe nga gwali ebweru. Kati ndi wano, kati ndi Uganda. Nanti ngeza kati oyinza ogamba nagenda mu COVID 2022. Kati emyaka giri ebiri. Nenfiirwawo mami wange. Oh God, kitalo nnyo. By the way wali otubanja tukuweereze ne live streaming. Ng'ojja maziga gaali maanyi ne tubigaana ng'ennyonyi eyinza okukulemerera okutuuka. Wawulira otya nga mama afudde? Ekiro kyolwo kyampisa bubi nnyo. Wajjanjaba ku maama? Tojjanjaba ya. Obulamu Katonda naabo. Baŋŋamba NORINE RINAH afiiriddwa maama nga we have to nemwalo bange abaana b'Egomba mwe bali nnyo mwatubeererawo era nsuubiza nti tujja beerawo paka ffe weetuli kyemwakola kyali kyamaanyi nnyo bambi kitalo nnyo kozi n'abataaliyo like naffe abasakozi nasanga okuziika kuwedde kuba kwaggwa ggulimu gwe nojja enkeera nenzija naye nabiraba like byonna ebyali biri happeninze ebyali biriwo byonna nabiraba naffe abaka baffe twabulaba webale ne bannange nakiboneka pozi lwa mutamama nakiboneka yadduka mangu muzeeyi Buyungo Katwele Livingstone Ivan abona ba Obiban kitalo nnyo ekyamaama kibuzo ekyo bwedda nkyewala naye nga sina bwe nkiyinza kubanga manchi omugo gwali munene. Katonda yamulisivinga bulungi. May her soul continue resting in peace. RIP. Amanyi wabeerawo obudde bwonna kutusiriikiriramuko ne bwe mulaba nsiriikiridde nange kinkuba wala bali baviiriddwako bamaama mutenda nga baviiriddwako omuzadde omanyi bwe kiruma mukyala wuuno yeekoleddewo kaalinawo ayagala naye yeebazeko ku mama naye kati ekiringa ekizibu. But that's life. Kikalubamu naye
nange mbeerawo ne ndowooza mama wange senga mukubirako kweno essimu gye nagula aga kankubire ku mmange nenge essimu tegenda kuyitamu so bwe butyo obulamu kati ne muddamu ne musanyu that's life alaipi kitalo kubanga linnya obwongo ne bukyukira kyali kizito tekigambikikako obulumi obw'ekitalo wowowo okomyewo e Uganda watuleka wano life ogiwuli otya kati bweri life eyo kya gandi yababula babe kutulamu mota basitede kati oli mukutiisatiisa abali mukudda abasama betulinze oli bulungi wooli olya onywa obeera ku ssimu n'olaba Agda live every day kola Uganda is hotter hotter than fire ekutulamu kwegamba Uganda mu bufunze tetujja giyitagenda naye mu bufunze eringa hot plate kuba bannange life ogirabye nti expensive data tutandike ku data omuntu yali mutulaba data nekati eri obeera kagundi ka wifi kwegamba okitegeera n'ebintu ebyo byabwere like wifi otuukewo essimu yo nga bigendako direct oba munyiga mu pini bi wifi ebimuga nti apere eri ku bwereere abajikuwa pini ndikupa eri ogenda like supermarket nga mulimu wifi esimu eno erodinga so kati everywhere kwegamba obeera eri galinga nti nno bankugamba ekintu yiyo TV olina gisasulira every month so wifi olina omusasula aba malls balina omusasula mu abayita munyumirwe ekitalina ku kisaawe kyaffe Entebbe kuba n'Entebbe siba nti wali wifi weeri omuntu bwatuuka wafuna omuntu n'oteekako konoofuna neffe bannange kampuni zaawano ezituwa data zaagala kutufiirako banaye data nga mwabatambuddeko otuuka wano data Uganda neya bbeeyi Uganda eyinza okutuulamu n'ogiwulira nga ggwe ogiwulidde mu bulungi ogiwuliramu ssebo moso nga you don't have any support from someone wabula ate support nga tewa alone eyitirira nga tolina support kasita omwekwata ebale kuba mukkiriza abalala bagaana okukkiriza kyovula bulamu bwawe oli wanzikiriza ki oli wanzikiriza ki ate onkubye omuggo oli mulokole olina gwe mmanyi ndi mulokole sinywa mwenge siko mabala biki just bino byemulaba nti nengezeko out with my friends kati bulijjo olinda kyokundiisa ekigambo kya Katonda kuba nange njaga kulokoka kama akwagala naye ngaatono omulokole waswaga banna abalokole bannange bonna abali eyo ninayo magimba bazi ninayo Robina nno naye ali eyo wammwe ku Dubai Nikole Patrick mulokole tulinayo omulala omwana ono mwerabidde linnya naye kwali atulaba era agenda agamba nze jjajja nze gwe weerabidde naye nga bali mu nsi eyo ensi ezo ezibateekamu okulokoka kuba ndaba buli alinnya ennyonyi naye mumufuna nnyo nga mulinnya ennyonyi kiva ku ki obulamu banyigiriza nnyo ennyonyi kuva dda ng'oli mulokole walokokera eno Mukama yeebazibwe waliwo ekitundu kyo kyoyinza kwegamba ekitundu kyoyinza okusoma mu Bayibuli ekizzaamu oyo amaanyi oba bagamba lunyiriri ne bagiyita Psalms 23
into when you feel like down. No joy kwatako. Samuel 23. Psalms. Oh, Psalms mu Luganda. Zaburi yabisindikiddeko mukama wange. Sema tasalimu munagomba yo mumanyi. Yeah, like when you feel down, no gisoma oddamu amaanyi. Kitegeera. Munagomba sema tomumanyi. Yewe muganda wange. Mulekwa. Ole musinkanyeko. Fena tuli ba mulekwa. Ana ate kati yempulya yafuuka na nfunzi. Salim yafuuka nfunzi tasha. Fena tuli naye ate tujja kweyanika mu bantu tulage anange. Aye teyanika just watch feeling good okuba nti mulekwa ate nfunzi. Yeah, he's proud of it like. Ate nga is proud of Gomba. Yakwagaza naye Gomba. Mutumireko mu ngeri enjawulo. Bro banange tusimanyi olumo byenzigwa nako nayenga. Okumwebazanga ki. So much darling. Kwagala nnyo sema salongo. Naye kimanyi mwagala nnyo. Mwagala nnyo. Kansubire bwana alaba obubaka bonna agenda gamba muwala ono sister. Oli boss lady? Like olukinza okuba mubulamu oli boss lady? Lyankazaako. Nga iwe yakkazaako. Tolinayo ganga yaba boss lady bw'okulira. Era I'm a boss myself. You boss. Aba boss lwokuba nti olina ebiduuka. Omanyi ba boss lady? Ndi boss. I'm my own boss. Your own boss. Mukama akuume kubanga ayina envuga gyonvuzeemu leero sigitegedde. Olero okutaaka badiya sikutegedde n'akamu. Olina empita gy'ompitako bw'oti. Ombuuka bw'onzira eno. Olinga bana babeera ku booda bakola bati. Kati nkulengeza ekyokubeera boss lady ate gwe ngambye boss own boss. Katuveeyo tudde eno ate tunaba tufiirako ekyo kimu. Njagala bebaza mwenna abakyali ku Agda Live ne mwana muwala nonina. Olowooza oba bakaki bw'oyinza okusibirira ba asola banno abali mu kulaba obudde buno? Obubaka bwe nnyinza okusibirira ba my fellow hustlers out there is kwekwata Katonda. Katonda kikiba ekisooka? Katonda, God first. Ne bw'okola nga you don't have God, you're wasting time. Katonda alina okubinkiza. Thank you. Ekirala mulina okulemerako. Ekyokubiri, never give up. Mulina okulemerako. Omanyi kati onjigiriza mu Luzungu, wali obadde okuba mu Luzungu nga nze ndi mu Luganda nvuya. Kati dam asola mwenna out from there, you have to kwekwasa God first. God first. Ekyokubiri, never give up. Mulina okulemerako. Asola yenna tamugwamu maanyi. Abanga ali mu lutalo bato topowa olina obubaka obulala? Mulina kupowa n'ekirala patience, like obugumiikiriza buwanguza bingi. Amanyi mu Luganda mulimu n'olugero. Kitegeera not because mulabye bannammwe mulabye Rina ali ku beach nawe yakeo ogenda guys. You're gonna rush or crashing in Marseille. So oyina goba mupiira gw'ompola mpola paka lwe guli kutuusa ku buwanguzi. Your own pace. Tolaba nti olw'okubonda byebikibi kya muto toziggunza manyi waliwo olw'okuba ngende out okitegeera mbunangire Uganda nange kiri kye nakusosa okubuuza nti olwo sisita wange lwe nakulaba ng'oli ku beach kutaakasawo ne ngamba sisita wange oba nange lwe nampangireyo mu mutwalo eyo nga ndaba ka life k'olimu. You're not going to be me. You're not going to be me. Be who you are. Be you. Be yourself. Wekkiririze namu. Yeah. N'okwekkiririzaamu omanye ekyabatwala ku kyeyo mukole yebyo. Kubaddira mu bufunze omanye ebigambo by'omukulu tebinyuma kulumaaluma nnyo. God first. Number 3 tebadde patience. Number 4 be your own. Beera gwe nze kazibwe teweeyita sema Tanzania nze kazibwe kati nga tuzzeeyo.
bisaanizo ki bye wali wadde weetaaga like ku muntu kati tuzze ku life ey'obutaba single eyo njagala leero tugirwane nva wano nga ekiremesezza abayaaya bonna leero bakimanyi kyoli yajja wa kanyama nga tegwe toyagala kanyama enikoti zoba weetaaga ku muntu omusajja ngali God fearing ebintu bya Katonda bitaddemu nnyo amaanyi alina okuba God fearing nnyo. You have to be a supportive man. Alina okubeera supportive like kitegeeza be there for someone. Mwamanyi abasajja mwayiga nnyo zinembe ate ab'ennaku zino tosonga munnyo ate bannange ate otuukidde ddala ku nze n'otandika n'okusonga mu booti oli kuli onninnyirira baako engeri nange gyonterawo embeera ogambe mube supportive nga kazibwe. You have to be supportive. Sigamba supportive nti you have to give me money nedda but be there for someone. Wakwetaaga tomuwadde sente at least advise her okitegeera kifuna adingako nnyo kinene nnyo nogamba kasipa yangambye bw'ati okitegeera yangambye bw'ati nkiraba nti it means obaddewo obudde bwakwetaagidde tokola kino nkola kiri kitegeera support situtegeeza sente alina kujja na sente naye namwe ate era mulina oba ne sente n'omuntu atalina sente naye alina bw'atamamu olaba some guys like be there watching you struggling with life weeyambaza you're doing everything buli kimu kyekolera olwana akusanze mu nnyumba yo you're traveling here and there akulaba n'alinda anyakulebe yambadde onyumye akulaba omuyitako akawowo kyekyo akulaba akaviiri kyekyo tali supportive ali awo yafuuka status viewer okitegeera kugamba looking good kiri kinga amanyi bakweza katima oh good oh wow netabuuza naye ka lipstick ako mutwagala kutulaba nga tuli bulungi kinyiza okugamba abantu okitegeera nange kyemmanyi singa sibadde bwenti tewandinoonyeza kuno kukuba kusekula nedera tewandinoonyeza kituufu oba olina okunoonya omuntu kusanga muntu simanya wegomba liyo mu nnimiro no naye era nga ffe Agida Live tuweereza bannagomba bonna lwakuba nti munnaye ffe tuzze kufiiringa ku musama eyakatuuka musama akirina twagala nti oyinamuko you're not looking bad okitegeera kyebasinga obeetaagako n'obagoberera ennyo ku social media kuba manyi this generation esinzira nnyo ku social media so omuntu okugobera ennyo ku social media nawe olina kuteekayo byakabi bakuba kuba toyinza kukwata mbeera gy'olimu wano ng'oli mu kusiimuula like oli mu bibyo n'obiteekayo badde eno gye mubeera mukama nnyambe nange empita y'okukonji gye ndabeko oli ku God fearing ogenze ku supportive oyagala omuntu naye omusajja wetaga musajja nga laavu erimu sente enyuma laavu erimu sente nga ne laavu eri sebo nogowe naali eyo ngaebyo ebintu obirina ndowoozaawo sinoonya nnyo manyi kati abantu bayinza otulaba eyo ne batujajinga ne bagamba kati oyagala sente omanyi gwe akutunako buli akutunako kyasooka okugamba oyo omuyingira oti muyinza obeera ne mugamba naye kikazi bakitwala dde era buli mukyasinga okutya agenda okukebera engalo tekulina gamba oba kirimu omugagga manyi abagagga b'e Kampala wano bajje bagezeeko ni mukazi ninamu kasente kange akatona kameza akakubeezaawo tojja kati eyigo jjavawo newojjera obeera bonus
baseba bagala obwa bonus ndoza muwulidde banange mbebaza nnyo kubeera kwa Agida Live eddoboozi ly'eggomba mugamba mutya mwe n'abanagomba abali eyo abatulaba ku Agida Live eddoboozi ly'eggomba nga bulijjo ng'era enkola yaffe bweri eyo twongera bebaza mwabaliko n'abo abatanaba kusubscribinga mu kikole subscribe nga mwere pesa erimyufu obenga waka buligo tuleeta omufuna mu budde leero tuli mu nkuba ya njawulo leero enkuba ya njawulo enkuba kiddamu bakakasa nti enkuba yaki ya njawulo nga bulijjo yenze kazibwe Philip Radiconward Kabeja Junior the bad boy aze tudde wano ne mwana muwala tusuubira olinawe kira kyeyagala okugamba kensi kyowulira muli mutima kuba Katonda ye ndabye Katonda ye omwebazizza bambi Katonda era nange nesansonyo okusenkana munna Katonda munnange atya Katonda anganze kuba nange ekikwata ku Katonda omuntu ayagala Katonda tufaanira ne Katonda atugassere atugasse ebbanga lino tubadde na paka kusisinkana Katonda w'amaanyi nnyo era kayimba kabugembe kali Katonda okawulira Katonda yabadde mwene nso so abadde nange nnyo nange saagala kweyita mulekwa ne nange ni mulekwa buli kimu kyatukwatagana era mbadde mukwano gwalina era ne kati ndi mukwano gwe era ndibeera mukwano gwe ebbanga lyonna musisinkanyeko tunyumiza mu ka interview obubaka abawadde mwe baana bawala mwenna n'abantu bwenna abali eyebweru nti Uganda ekola ki eyokya temubalaba ku Snapchat temubalaba nga besize otumotwe noga nange nkyaninya Uganda ngene ndiye waliwo munnange ali eyo sijja mwogera naye didn't twatadde ku status ebyokulya n'agamba bana negomba okudde Uganda ndi ettooke lyaffe eryo ye muntu alemu mu ekyo kifo gye mwabadde ngamba namanyi Uganda Uganda agimanyi omanyi olinakalanga akatambula ku TV okwo omanyi Uganda tuwoza manyi Uganda ng'okoma Gomba na Kampala ne Uganda naawe nyini wooli eggomba bawa ne Kampala ekwokyezaawo n'ogimanya notagamba nti sigenda genda Kalamoja hard ate bwejjamu life ya chance kola beerayo ebeere serious ku kikyo gwe gozo ina wozituuse omanyi nga tukula ezo gama njagala emmotoka njagala ennyumba njagala omusajja njagala omukazi yuno naye kati nze ntandika obala tekye emmotoka ekyo kikyagaanye ekyomukazi nenkitiikinga kati nze ebisinga Mukama nyambye nti mbituuseeko I've been to nice places olyeego ng'okubeera you've been there kati kyenjagala ndowooza kuzaalayo ku mwana bakuyiteko mama baby ndowooza kyekyo era ekyo Mukama wali kimpa ekyo wali kimpa simanyi ebbanja lyo nga liwedde kale sibula kuba tulaba bannange otumireko ne ku bakyaliibo Bosslady abeerako ne bakyaliibe bannange my friends zemanyi emikono gyange gisinga giri mu diaspora bannange wano tolinaawo nnyo mikwano wegiri naye gisinga gye weewulira nti best bali eri bannange abasaba mbagala nnyo bampereza ku ssente n'obaweereza ku ngoye bampereza ku ssente gyesebo olieko buli jasi nga talina kyawulanga nti Rina digiddamu leero weekend tumyayo ku kisoda ekinene kefuso tule soda bwaggwamu ngono n'omulala wow tukimanyi kampala ekkala kata nywayo kasoda Rosette yatera bikola oyo Joey yabambi ali Bahrain mugambe mu Lusiramu mubuzeko oba omugaso oba omumazi oyo Joelia assalamu alaikum munagomba ne Agida Live oyo ne mukama waffe era obadde tokimanyi nti mukama waffe
ye mukama waffe Agida Live semata munagomba era naye musiraamu ina mbuzako mu ngeri ya kisiraamu aji era ko botakateeka ko byonna biba biganye bagatte lumu ne bakasitoma bagamira bakwa ku ssente. Second edition, White Party is on the way. White Party ngaffe bwadde obyogera ngaffe bwadde tobitugambye bya White Party byebyo menade gamba bya Bosslady ng'obiyita ebbali oba okitegedde kubanga nze mmanyi ba Bosslady ensonga ezo White Parties bisimanya boat cruise biki ebyo binyeetera nnyo okuvaawo naye bwe nabadde nnyingira nga nze ndi own boss ate nga mulokola ayinza okunviirako waya kati ate ndaba wano akalango ka White Party kafuuse akalango. Second edition banange mugirinde mu bitiibwa ejja very soon before December I think nga abasama abamu batuusa tiketi eyo tugambye ne bamumeka zigenda beera 20k ticket omuntu njija ntya like njija nyambadde white nzena then ninjamu anti kali ka spending life kali okumalayo nina okujja nange mbimaleyo kubanga second edition tegenda kuba bloody nnyo bulabi ndi wano ne Bosslady owa White Party Uganda bamanya balaba Bosslady abakola ebyabwe sibategeera ku ono ye Bosslady White Party Uganda second edition eyingiddewo tugenda kwambala bi white sali bajja kumutwala nteekemu ekikumbe ebyo bijja kuggwa oyo bosi agenda kukinyambaza nnyo mitwalo ebiri George William ajja kubeera wadi tugenda kunyuma kale obaweerezaako aba White Party ate bakasitoma baffe clients baffe abalina emikolo bannaye tuyingira season ya mikolo mujje tubaguze obwambalo obugomesa obuliko obuli ku mulembe bwatuuse amakanzu n'agabayisiraamu ogalina tonabagaleeta ago wali badde oleeterayo emamba yagagula emaddi ekanzu kuba emaddi anyamba ly'ekisiraamu n'ennyumirwa era bebimu ebigenda okuntwala nange nemu okulokoka ngende mu busiraamu lwa emaddi abasama tubalinze bannaye ku second boat edition kiri edition so banange so come on kigenda kuba massive location tenalabika so bibagira balindako nenga bakimanye nti ebisale bakoledde inbox means asula center zo sirike enamba y'essimu nze njirina Agida Live edobozire gomba mbebaza nnyo mwenna ababaddeko tongera okubebaza butaweera abasubscribinga bali mu diaspora tubadde n'omusama naye asinzire mu diaspora nga mwe mukiyita simanyi oba kyava kuki ne ono musama ono diaspora so gwe tubadde naye bamuyita NORINE mwana nzaalwa yawo mpanga mu mpenja lwakuba entuna gyatulamu erimu ko oluzungu lungi tulina ebintu kwegamba tulanga kyakulya era ndaba mwenna abadde balaba nga mwetegereza naye nga ebigambo temubiwulira muli kuye mutegereza ali musaasire nno nze atudde naye wano omwana wow obadde omwerabidde bajjajja bonna jjajja omukazi jjajja musajja jjajja kato Uncle Baku anti SP oli ku byagomba gwe tumira manye ekintu ekiri mu gomba twasaba bannagomba ofiringa oleme kubeerako na limit bwoba oli ku kintu ekyogera kuki ku gomba game Uncle Baku nkutumiddeko nabireko nekojjawo ku kibira mubeere bulungi tetujja kusukkawo awo omukama abankuumire mweraba bye okole bakasitoma abo bannange nsanyuse nnyo okubeera ku Agida eddobozi ly'eggomba mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okutunoonyaako
Kaakati nkowoola abantu abatuliraanye mu bitundu by'Ekireka, Kyaliwajjala, Banda, Ntinda mwenna, Nakawa, Namugongo nti bano tulina ebintu by'abaana ebirungi, mujje mutukyekingeko, mujje munoonye ebintu ebirungi, tudiringira mu ngoye za second hand naye first class. London tulina ebintu ebirungi ddala, engatto, tulina amatawero, tulina amasuuka, tulina ebintu bingi nnyo okuva ku mwana ayakasookera ddala okuzaalibwa paka nga ku myaka 15. Ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyobufuzi, ebisanyusa, ebyemizannyo, agakagwawo, ebyobulimi n'ebirala nkuyanja byonna bisangibwa ku Agda Live, eddoboozi ly'eggomba.